Okay, tuchagenda maso program youth kuona kuoli kuchenda mu makataza meda Prime FM nange Sandra Birungi. Tuchalabira ddala tulina omukenkufu Nyanzi Julius okubeera nga nyinza kyogera nti mu Luganda. Ng'ensonga zino tuzikwasa maanyi z'okubeera ng'omuvubuka. Mukenkufu. Yes. Ekigambo ekyo ogenda kinyamba kuba tuziwamba dda oba kiriawo naye kigumu nnyo. Yes. Nga kiragira ddala okunyweza ensonga y'okubeera nga tubeera ne ssente, tubeera n'ensimbi nga tubeera financially stable. Kikulu nnyo ekyo. Nga bwe nagamba nti ssente weekuba ekola ki? Egonzaawo. Money beats Gonzaga. N'olwekyo tulina okukola n'amaanyi. Ate tulina okuba nga tuli bayiiya. Ensi eno efugibwa bavubuka. Tutya nti tuli bangi okusinga abantu abalala bonna. Bw'olaba census eyawedde balaga nti ate kati mu Uganda byakyuse na nnyo. Tubadde tumanyi nti ebitundu 7 ku 10 eby'Abannayuganda nti bavubuka. Naye ate kati bagenze okuzuula ng'ate ebitundu 5 ku 10 eby'abavubuka abo bali wansi w'emyaka 15. Kitegeeza tebanabana kufuuka mu teenager puberty years. Kitegeeza Abannayuganda bato, Africa bato, naye ate ffe tusinga ate muno mu nsi yaffe okuwankawanka ebintu bitusobedde. Abantu abasinga batukozesa bukozesa bosanga bannabyabufuzi ate gujja bagira kubanga bo bayisaawo ebyabwe ne bagenda. Nolwekyo kikukakatako nga gwe omuvubuka nga bwe nabagamba Sunday ewedde nti youth kitegeeza you trying hard. Nti gwe kitandika naawe olina okugezaako ennyo okole n'amaanyi olabe ng'okyusa embeera. Teri muntu agenda kulwanirira luno lwoya lwa mu nnyindo gw'olina okwerwanako n'olusikamu. Mu mbeera eyo bw'otunulira abavubuka b'ensi endala kati bw'otunulira kati ng'ensi nga America, abavubuka abasinga babeera mu Silicon Valley banoonyereza oluvaawo ne bavaayo ne tekinologiya kati nga ba Mark Zuckerberg twabalaba bavaayo ne Facebook. Kati waliwo ba Larry Page ne bavaayo ne jjajja Google n'abalala bangi. Naye kati ffe ngaffe abavubuka ba Uganda kiki kye tulina okukola? Tugezezaako ebintu bingi nnyo ne tuva wano ne tugendako emitala w'amayanja. Abannayuganda abavubuka baava wano ne bagendako Iraq. Era tebyatambula bulungi ne bakomawo ne bagendako Afghanistan ne bavaawo ne bagendako Juba Sudan ey'amaserengeta era n'etabuka ne bakomawo kati ate ne bagendako Dubai. Era si birungi, bed space si mirembe. N'olwekyo kitegeeza nti tulina okuddayo ku drawing board, tulina okuddayo ku mmeeza ne tulaba nti kiki ekiganye, lwaki tusigalidde emabega, lwaki embeera eno tukabya akayirigombe. Kitegeeza waliwo kye tutali mu kukola. Kati ekyo bye nagabagana n'abavubuka abaaliko Sunday wedde ne mbagamba nti n'abakyala beetaaga nnyo abaami oba abavubuka abayiiya. Era ne mbagamba nti omukyala sookera ddala olina okuba ng'otya Katonda. Omukyala ayagala nnyo omuntu atya Katonda kuba amanya tojja mutugira mu kisenge, tojja mukubira nkoko. Waguze nkoko ekifi kimu yayuga kiki oba yabinzika ate n'oyagala mugiryeko wiiki ki namba. Beetaaga omwami oba omuvubuka ng'opulaninga, olina pulaani ngenda kukola kino nekugamba olina okuba nga bw'olaba architect agenda n'akuwa pulaani naawe n'ofiiringa nga ennyumba ogizimbye neewadde nga ne bulooka tonaba gikola ki gigula. Beetaaga abantu abali smart. Kitegeeza nti olowooleza wala tubadde mu musomo guno ogwa digital wali ku SDA kireka SDA abavubuka era ababaddewo abo mbagambye mwetaaga okuba nga muli smart mutambule n'omulembe. Bw'otatambula na mulembe ojja kuba nga bw'olaba Nokia. Kampani ya Nokia yali amaanyi era atakwata ku 3210 etolina kyoyogera ku by'amasimu. Esimu ya kibulooka eyo twazukwatanga ng'ozisibamu n'omuguwa negenda ng'ereeba etabweti abantu bonna bakulabe nti waguze eki zirenga abasirikale ze bakolerako bundi over. Bulooka ng'egwa wansi n'ekukuba akagera akannaswi n'ogiwulira n'okaaba ate nga bw'oginoonya esimu yereme kwonooneka. Ne kati babawa omukisa aba Android oba zino kampani za series ezikola operating system nti batuve ku mapeesa
eyali zomanyiza abanga za green amapesa ago mwalinga mu orange kachungwa ngonyiga bunyizibwa to typing a message or typing dakika nga 5 ne bagamba tugende ne seriza bagana naye kati zi blackberry iPhone ne zitwala technology wachi wa seriza katolwaleyo Nokia mweri mu katale naye erwanyi okuddawa gulu okudengulu kiganye tekibadde kyangu atenga yali yamanyi abantu abakwata ku Nokia series bakimanyi bulungi naye kitegeeza nti bagana okutambula neki n'omulembe kati omuntu ali smart yatambula n'omulembe smart sigamba nti ogenda kukwata tayo teke osiba obulago besuuti smart kitegeeza omuntu alabira ewala smart kitegeeza SN tegeeza toyina okuba specific specific mu kyokola ki kyoyagala tojja kubeerawo gwe blogger gwe bloka ate gwe mubalirizi w'ebitabo gwe kigatto buli kimu oyagala okikole olina okuba nga oli specific netegeeza nti ekintu kyokola kiri measurable si byakumala buki budde waliwo abantu bosanga wali ku Kampala Road nga batudde ne ku City Square kashegeza ekintu kyakola tetusobola kipima nti akoze ekyo olwaleero waliwo ebintu bye tubeeramu nga bimala bumaziki budde toyina musaala gwofunamu ate ofunirayo bizibu oli tasobola ku measuringa nkulaakulana ti omwana waffe omwaka guno yali bwati kati aguzeyo omufaliso ekintu kyoko smart netegeeza ti kiri achievable kisoboka okutuukibwako tojja kubeera LC1 chairman ate olowooze ku bwa president tekiba kyangu soka omanyikibwe ku LC2 ogende ku LC3 ogende ku constituency ogende ku bwa mayor kati ensi osobola ogirumba ne oveno abantu 15 be bakumanyi oyagale Uganda yonna ekulonde kisoboka naye tekiri achievable tekisi kyangu kyakola ki kutuukako tomanyi vuga gaali naye agende wepampalike ku nyonyi ogambe nti pilot nange mpamu kisoboka tekiri achievable kirina okuba realistic kintu kyoga kisoboka kiri real oba birowoozo oli mukulota buki kulota waliwo abantu katwalwa loota okuwasa Beyonce omuvuka nga ali eyo asiba omutima gumuluma Beyonce nanyweza ne piro naginyweza okufiira asiba ku buyimba bwa Beyonce ndi musanga naye nga ne mu Serena tatuukangawo kati Beyonce tajjangako na muki mu East Africa naye gwaliko kigiza kyaliko tikiri realistic tandika ne naka ye mwangu ne bwofuluma mu nyumba osobola omutunulako boti just kutereza nsonga kutukyalira abakulu na kugenda mu kanisa musumba nga atukola ki nga atugatta naye kati Beyonce ne mu Africa agenda South Africa yokka kachegeza tekiri realistic time ebintu bifugibwa ki budde abavubuka balowooza buli kaseera bajja kuba abavubuka okutuuka lwalifa nedda time passes obudde bwe bugenda ebintu bingi ebikola ki ebikyuka kati ekyo kye bayita smart kirimu factors nyingi kati omukyala ayagala ebintu omukuba empeta ng'akyatunulikikako nga tukyasobola omuteeka ku kibillboard kipande naye gwe omukube munno ng'akootakota mu gaalumonde naayika omulala abulira mu nkanyanya kiramutawaana nnyo so kati kyekyo kiri kye bagamba okuba smart mu bintu kati abakyala baagala nnyo omuntu ali smart si kunyambala naye mu bino byenkoze ki byeŋambye nti olina okuba oli specific byokola biri measurable waliwo enkulaakulana nti obadde n'akagaali kati oguze piki kati oguze no motoka Viola oba Vitiz ogenda oyongerako ki pola tikyoyagala kiri achievable tojja kwagala kuzimba wali Entebbe Road opposite State House Museveni tasobola kukkiriza tosobola kuntomeza nti ngenda kuzimbaawo kisoboka plan teri aligikola ki aligiyisa kigeza toli realistic ate ebintu bikolere mu budde tojja kungamba ojja kunkuba embaga nga ndi wa myaka 5 njagala kati bwe mba mu singles day out
tugendeyo mu kidaala ate bayira n'abasumba bajja kubaayo ekyo ebintu bikolebwa mu budde bwolwawo supu akola ki awola kati kyekyo kyenagamba smartness okulambulula mu programu ya leero then money nembagamba money beats ki sente egonza obuki obulamu katukirize oba tugaane sente era ne Katonda yatugamba mukama waffe nti ebyakayisaali mu biwe ki n'ebyakatonda mu biwe bw'oba oli mu nsi ya Kayisaali eno ne sente nazo zimatalinga kubanga kisumuluzo kiggulawo ebintu bingi wadde kikemo ky'amaanyi naye omuntu alina okubaamu n'akasente tujja tulisa malusu ewaka otugambe nti mukama asobola afuga byonna era yafuga newaffe nga nze nfanjala yakuwa obwongo ogenda okuyigga so nolwekyo tubeeko ngaffe abavubuka bye tukola nga bwe ntera obbagamba ekyuma kiwagala ki kyuma ebiseera ebisinga tunoonya emikwano egitatwongerayo era nga bwe ntera okubabulira nga mwogera nti mbulira gw'oyita naye show me your friends, I will tell you your net worth. Emikwano gyo bwe bugagga bwo. Bubanga musimu yo toyina na muntu gosobola kubira ng'olina ekizibu kya mitwalo 10 n'agikuweereza kitegeeza nti okyalwana nnyo n'ensi. Kubanga osanga n'omuntu ng'ajjuzza essimu nga ne internal storage egamba memory full. Kati n'omubuuza mulimu ki? Mulimu obutambi obutagasa, mulimu video mujudde kolologo abantu si babi ne wetaaga okusembeza abantu nti bw'ofuna emergency bwe bamukubira asobola n'okulinnya chopa n'ava Nairobi n'akutuukako private jet nga akuyirawo omuki omubiri naye nogenda n'oteekako abantu ne bamukubira na call ended munveeko naye nga be bantu betusinga betulaba be bali most dialed. Kati bw'oba ofunye obuzibu essimu ne tugikwata bani basinga okukubira emergency Kasango afunye obuzibu naye nga olyaga nkubiraako naawe n'omukubira naawe olimba kati nga tasobola nakureactinga naye nga bwe bantu b'obadde oyonoona nabo obudde kati ebyo byonna byakuyiga sigambye nti mwesale ku bantu naye priority inasaako yo erimu baani ng'ogwo omuvubuka nolwekyo obuvubuka is the most challenging time mu bulamu era ebiseera ebisinga mbagamba nti obuvubuka ate bwe bukyusa obulamu buli so challenging busoomooza ate nga bwe busobola okukyusa obulamu ntera okugamba abantu nti Katonda mu kutonda omuntu yatonda ebisolo bina yatonda omuntu n'atonda kapa n'atonda embwa n'atonda n'endogoyi ebisolo bina naye byonna yabiwa obuwangazi bwakivubuka myaka 3 omanya emyaka 3 ye climax ey'obuvubuka amaanyi gaba obusuka 3 gagenda gakendeera naye mu kuwangaala egyo 3 abavubuka oba abantu baagaana ne bagamba nedda Katonda ffe tetusobola kuwangaala myaka gyegimu ne bamulinnya Wagosi laba abo batambuza bigere bina endogoyi etambuza amagulu 4 kapa nayo bwetyo n'embwa ate n'okubugula buki bawosalako emyaka oginyongere bambi ebisolo biri tebyagaana endogoyi nekwata emyaka 2 n'egyongera omuntu Katonda tuwezezza 5 n'embwa nayo bwetyo nekwata emyaka 2 n'egyongera omuntu ne kapa nayo nekwata emyaka 2 n'egyongera omuntu kati awo omuntu naweza emyaka 9 excess years 60 borrowed years naye era kyovula banti embwa tesobola kuwangala kusuka myaka 10 kebe endogoyi kebe kapa kubanga byatugabira ki emyaka babina ababirunda bo bajja kutuwa answer naye kati emyaka gino 3 ate ffe twayonona ki ejaffe original gitali gya mabanja kucakala kudigida kukeesa budde bana bakugumu genda wali ekireka bali ku boda kati obusambi bwonna bunnyogoga empewo obufuwa kati ava wano obayiseeko
waliwo na Katonda abasaasire waliwo wakatufaako naye ogenda okuwulira nti saawa 9 yavudde wano nadda wali kati gye myaka 3 twayonoona miki emyonoone ng'abavubuka ne tutandika emiwaka emyole wakati wa 3 n'5 gyakalogoyi bw'oba tebakozesa gino ya 3 egijo obanga ndogoyi ozunga deno omugeno mukuya ndi Nairobi ndi Masaka tatuula wamu abanga ndogoyi ense muzunza kubanga ali myaka gy'endogoyi endogoyi omanyo gifaanana oba kuba bukubi deno kola kino era bwe jaggwako ne tuyingira emyaka gy'embwa wakati wa 5 n'7 egyembwa era babogola buki bwaba teyakozesa myaka giri 3 gy'ekivubuka abanga mbwa katono nnyo osanga ebintu babyaliridde mukubo olinyamu katono n'akubogolera bweba takisi okondakita kyokka ng'omuwe n'ekitiibwa olaba omusajja afunye ne ku nvi naye abogola buki kubanga emyaka gye gy'ekivubuka teyagikozesa kati afaanana embwa eri eyamuwola emyaka era wakati w'emyaka 7 n'9 gye myaka gya kapa baba tebakyalina mannyo naye nga baagala ennyama nyama kati olwaleero yidi kyolaba tebaleese ennyama abaana tebasaze ente tebaatuyise baagala n'amata nga kapa bwekola ki bwebeera so ate nga tebasobola kugyetuusa be babayonoona emyaka gy'ekivubuka n'olwekyo youth corner abatuuliriza emyaka gy'ekivubuka mikulu nnyo omuntu akozesa emyaka gy'ekivubuka biri ebisolo ne bwe mubiwola emyaka eba bonus teba liability akoleramu magoba maki meerere to n'olwekyo tukolina maanyi nga tukyali bavubuka. Okay, kati girl child ono omwana ow'obuwala ye akoza atakwatulaba nti wetumala olaba nti omwana ovubuka yatunulidde omusajja ali smart omusajja planninga ali hard working alina goals tumulabye alinamu ne ku ssente kati nze ng'omwana ow'obuwala kunundi gwetulaba nti ebiseera ebisinga emba ninamu ku ssente abasajja bano babeera batutya biki nyinza kubeera ntya nga mbalansinga finances zino okubeera nga nange nsobola okuyimirawo mu bufumbo buno ng'omusajja wange mukutte bulungi oba relationship gyenanga ngihandolinze bulungi nembeera nga ate ninamu ku ssente nga nange sibeeraawo okulinda ate za musajja. Kituufu ekyo kikulu nnyo ddala Sandra kyekyo omukyala naye abakyala waliwo n'akayimba kimanyi abakyala kyatutonderwa ensimbi n'omusajja tebikola ki tebigattikwa Harriet yayimba ne Rod Fred Sebata Fred Sebata yayimba akayimba ako nti abakyala bafunye obuzibu afunamu kasente ate abasajja mye anayevuma atokola ki okubeera nga alina ssente si kibi Katonda bw'akuwa ensimbi ekisingira ddala okuba ekikulu ne bw'oba ozina tozikuba mwami abasajja bano tebaagala nnyo kubalaga nti obasinga nga oli mukyala nabo bagamba nti awali omulema tebafunyizaawo engalo nga ggwe omukyala bw'oba oyingidde sigala nga okola emirimu gyo komawe waka kebera dadi yalidde kaki oba abafumbye kaki amazzi gye gali mu kinaabiro gali ku temperature ki nabwolaba ezo tozinegira kitinga kamula katunda okakamulire ku dadi toddaawo okugamba nti agwe gundi genda okamula akatunda olage nti okyasobola okugondera omwami basically abaami baagala nnyo abakyala abali submissive ne bw'oba mugagga otya ng'oli submissive omusajja ajja kubeera proud nnyo ate indirectly ajja kufuuka na kigatto naye nga tataddewo mbeera yakusika muki mugoa ekyo kituukawo nnyo waliwo mu America bamuyita Mariah Carey abavubuka batera nnyo okuyimba ennyimba z'eddiini nga ennaku zino nga Christmas enaatera okutuuka n'ez'omukwano bamumanyi Mariah Carey yayimba We Belong Together yalina boyfriend we Nick Cannon naye muyimbi muzannyi wa sinema mu America naye Nick yaddukayo
Yaddukayo mu bufumbo Maria Kale n'abeera heartbroken omusajja yanoba ne bamubuuza n'agamba how omukyala yalina sente nyingi ng'ampulira ndi kipapula yagamba nti ndi kipapula kyekimu kye kyatuukawo wakati wa Shakira nono omusambi w'omupiira Gerard Pique era bayawukana ne Shakira nga Shakira ali popular nnyo wadde ne Gerard Pique ali popular mu mupiira naye Shakira yalinga ki popular nnyo so abaami balina ego ebiseera ebisinga naye nga gundi yagamba nti yamusituzanga handbag Nicky Cannon Yanaja bisobola nawuliranga ali small baba abapapalazi bamukuba ebifaananyi nga handbag sebo kati omusajja talina kukwatirako ku mukyala ku nsawo kyayitirira buli we bagenda kati kitegeeza omukyala kyetaaga okuba submissive kikulu nnyo okusubmitting eri omwami wo n'omulaga nti yes gwe head nze tailo wadde head yeraba naye tailo yevuga omanyi bw'otunuulira ekyennyanja kirina omutwe ne kirina n'omukira kati omutwe kwe kuli amaaso omusajja yalina okulabira ewala era kyova olaba omugamba Tata Junior fuluma olabe ekiriwa tosobola gamba Mama Junior nti fuluma olabe ekiriwa tekisoboka Tata Junior ne bwaba yeebasa Tata Junior zukuka soko otunule olabe ekiriwa wabweru kati ekyo omusajja kyayagala naye gwe bw'ofuluma n'omuleka mu buliri kitegeeza nti luyongoyongo tasobola nakulaba wala kati omusajja ayagala nnyo okuba head omanyi head yebaako ki amaaso kate gwe obeere tailo obeere nga gw'oli mukira nga gw'omuvuga olaba tailo yevuga ekyennyanja kati ayagala omuzuukuse omugagenda olabe wali gundi yamanya genda omulumbe kati ye tailo ewaga head egende mu maaso ekyo kikulu nnyo omukyala okukimanya omukyala era alina okumanya nti alina okubanga mulungi nnyo mu kwazaamu multiplier effect yerwa nti bwema nkulekedde akasente kamatooke gokka nkota ya tooke tetenkanya otekewo n'enva tosaba sente zaki zanva omukeekufu omayita obuzibu buyinza okujja nga walesewo zaabinyeebwa n'osanga ennyama n'ogaana n'ogirya n'ombuza gye nazigye kati ekyo kyanjawulo eya upgrading kati upgrading tova ku step 1 n'odda ku 10 naye va ku 1 odde ku 2 ebinyeebwa leero mbiteekemu kamukene kaka kikiri understandable naye ate bw'olya enkoko ate kitegeeza sula mu mukinjaji anyambako ku mirimu ekintu kyekitasobola kukkiriza naye kati kyetaaga omukyala ng'ayiiya nti bwe nkuwa ssente oba mutwalo tetenkanya oguleko oba emmere oguleko n'enva n'omunnyo kati ekyo multiplier omusajja ayagala nnyo omukyala ng'ayongerako kama mukyala wange yakikoza atya kati ekyo kimuwa eddembe n'amanya nti omukyala ajja kwongerako bw'obanga mulekedde ekintu kitono ate tenkanya lwakiri wadde tekiri kya kiraasi bulungi naye nendaba nga alina kyayongeddeko abasajja beetikka bingi kati beetaaga omuntu abateerawo omugongo naye n'agabana ku buzito multiplication ekyo omukyala alina okuba nga ali strategist bulungi ng'amanyi okwongerako kino feelings omusajja kuba proud amanya nti afunye patana munne bwe batambuza emirimu naye tali kinyinza mu mwami nga buli kimu kwesalako buki bwesazi kati amatooke alesewo amatooke ate n'asangawo kawunga ka muwogo naye nga sente zakuwadde abadde akimanyi amuteeka ku dayati nti ebiri gino tujagulako oba ettooke obinawe kiba kiwago naye ate omama ngambye mami nti ate kati kawunga kaki kamuwogo nanva za munnyo sajja agamba kiki kino akekereza ate kati oli mu kumbonereza tetwagala nnyo tubonereza so multiplication is key ate kyala omukyala era kyalina okutunuulira mu bufumbo emirembe abasajja baagala nnyo emirembe omusajja webbe yava ekololo
n'agenda abeere n'emikwano gye ababeere Katanga mu Katanga nga wawulira miki ne banyumya omupiira ne ziwera ssaawa 6 7 8 na lwajjukira okuddayo eka atwalayo tulo ayagala asange oli nga yeebase bakole ki nga taleme mubuuza bingi yeebake bwebase naye ng'awulira emirembe ne basajja banne olw'okuba nti tewali kumujajinga waliwo peace of mind abasajja baagala nnyo emirembe ekintu n'oba nga tumukoledde bingi naye nga omuwa emisimu kubanga abasajja bayita mu bingi okutuuka okuleeta ekigulira amagala eddiba ewaka nti bw'aba wa taxi alwana n'aba KCCA alwana n'aba Yutoda ndowooza yava waliwo abapaaka komiti abo abasolooza ssente n'alwana ne client manye omuyisaawo ko n'alyoka akuvuma oba okyali awo wa boda n'amenya sayidi mirayo kati agenda okudda ewaka bambi nga ate waliwo omuto we yamukubidde ayagala school fees maama agamba amagumba gamutta ate waliwo afiiriddwa alina okuwaayoko mu kibiina kati agenda okudda ewaka bambi ewaka bulina kuba buddukiro yalina okukola ki okuddukira naye kati maama n'atandika buto mami ovaawa bambi ng'omusajja bambi alina ku police bondi balwanye ne bamusiba naye banne ne bamusondera oba akasente ke yabaddeyo nako n'akateeka kati bwatuuka ewaka omukyala naye n'atandikira muki mugiya oyida nkukubira tokwata kati ova mu bakyala abo bambi nga bambi ne esimu bagimugye nako poliisi so kyetaaga omukyala omugumiikiriza ate agaba emirembe giri tuwe nange okuwa emirembe olina okumpa eki emirembe but in most cases abasajja ffe naturally tulina testosterone tuli aggressive ebintu byaffe birimu ekibuli ate abakyala balina estrogen ebintu byabwe byampola kyofulaba ne Kasuprano kaba kampola ebintu byonna omukyala agonda nnyo okusinga omuki emifumbi gy'omukyala mitono abasajja balina emifumbi ki mingi ne kabakaana kato P5 ogero lange emiswa gitandika kerega kiri mu nature kati omukyala ate bw'atekinga on testosterone eneyisa y'ekyami kyovula abakyala abakyakula sajja tebatera kuwangaza bufumbo oba babeera bokka tebaagala nnyo bwami mbogole naawe okole ki kitaga kati gwe bw'abogola wekakkana ojja muwangula kyovula abasajja abazibwe nnyo baba n'abakyala ate abagonvu ennyo nakama omukyala ono asobola otyo naye ng'omukyala bw'ajjayo obuzibu ati oba bazanya luddo soyaga baayi ngenzewa naye ng'omukyala tayombye abadde agenda mu katale lwokubanga mukyala wamu ekitiibwa nti ali contrary the opposite nakyo kikola enjawulo thank you so much tukyagenderera mu maaso program Youth Corner tuyingidde essaawa yaffe ey'okubiri katusooka tukolemu katono bwe katukomewo zibula atudde ze boogerako bannange sirinnya wabula ssente zibula atudde n'ekyo kitukakatako okubeera ng'ositukiramu obeere ng'okola ssente gwe omuvubuka naddala ow'omulembe guno olina okubeera nga weeyimirizaawo ate munange tolina kubeera ng'otudde ng'olera ngalo Africa Band bwe batugambye tukyagenderera ddala mu maaso program Youth Corner kwokyali nange Sandra Birungi ekujjukizaako nti tulina omukenkufu Nyanzi Julius mu studio okubeera nga tutanya ensonga z'okubeera nga abaana ab'obuvubuka tukolera ku ssente bannange ssente ngera bakugambye omukenkufu mbadde njagala tutangaaze ku nsonga eno ku mulundi guli twagikonawo katono tugambe nti watugamba money is not important but it matters ogigaziya omuvubuka akitegeere bulungi nti ssente ya mugaso kituufu ndabange oga nti it is not important but it matters era okubeera ng'ekyo kimatari nga kiba kya mugaso it becomes everything tutandikira ku side eno why it doesn't matter money cannot buy heaven teri mugaga agamba nti guru katonda sente meka okuyingira mu ggulu kankuweyo akawumbi ne bw'oba ozirina nga ziteevuunya tosobola kugula ggulu ate nga wagenda okubeera internal ki life obulamu obutakola ki obutagwawo so kati ekyo kyekiraga nti it is not important teziri ki kubanga ffenna tukolerera genda muki kati bwe batukira kati balina babinnyo nkondo ba Elon Musk
basudiri bandigambye mukama katonda njakuwa trilioni 5 ntule wali ompere wali kaitebo muguru nete kisoboka era tekirikola ki era kyobula mukama waffe mu Matayo essula yo 19 olunyiri lwa 2 agamba nti kizibu nnyo Rwabiri munya Matayo 19 olunyiri lwa 2 munya kizibu nnyo engamiya okuyita mu liiso mu mpiso kizibu nnyo engamiya okuyita akale kiribo kiti kijja kuba kyangu engamiya okuyita mu liiso lyaki piso okusinga omugaggo okuyita mu wankaki w'eggulu oba mulyango gwaki ekiraga nti akasente gokka tekagenda kola ki kumala engamiya esobola okuyita mu empiso nga ntono abantu baba bamanye empiso nendoza anti waliwo abaana b'ekkololo aba.com okugamba enido tajibuliranga nako esaati bwe yoli kabaleeta ki ba planned kids ba Jaden naye kati waliwo empiso ebantono kati engamiya kisolo kinene olaba kisobola okuyita mu mpiso izire naye ng'omugagga tayingidde eki kakitegeeza nti money is not important. Kubanga iguru final reward ya humanity kati ekyo point ebwe bwegira naye how does it matter kati nga tonna bagenda mu ggulu abasajja nga aba scientology balo aba America bayita scientology omuli ba Jay-Z bana abazanyi ba filimu abo ba Brad Pitt bagamba nti nedda sente zikola eggulu ku nsi zikola eggulu ku nsi ntinze bwe njagala omwana wange abeeko ku mata ganywa batante bajikamamu n'amata nente ne bagitta empane zirya omwana afuna amata agali fresh nga bagamba nti omugagga bwayoya ekibumba atante kati waliwo ate atalyangana ku kibumba nga noonya mutwalo oggula ki kibumba kati ye tikimatali ng'oba asente kasita afuna ki ekibumba nolaba nti kati nga mu byobulamu omuntu abeera wano ng'alina ekituli ku mutima alina abantu alina ekituli ku mutima mukozesa empirivuma oil empirivuma oba zino palms ziyambako nnyo okuziba zirina eminnyo kati ne tusonda sente omwana tumuteeka ku kanisa ne tugenda ne twoza emmotoka ffenna ne twemalamu ne tweyanika naye omugagga agabuza bubuza sente meka milioni 5 ng'abala zizo omwana wange mumukole ki mukoleko naye kati omwana w'omwavu n'okufa akola ki afa abantu bafuna accident omusaayi ne gumugweramu wali emulago nga bamuyitako buki naye alina sente kyopeeruwa nalaba wano mu covid baggala ekisaawe naye waliwo omukwano gwaffe bamuta Beni Kavuya ye yalinya na chopa sajja mugagga we yankole nalinya ng'ekisaba bakikoze eki bakigata nalinya chopa nagenda nakimayo omukyala we ebweru mu America ekyo mu America bakigadde n'ekya Uganda bakikoze eki bakigata naye nawa flying an airplane okujayo mukyala we amukomyewo ki Uganda nenga ate bakenzo bagamba bannange batusibidde Ivory Coast ani ayamba ani ataasa banayensa Uganda mukoze ki munyambe so that is the difference nti omuntu alina sente things are done nebiri impossible they are done for him obaha ebintu bikolebwa ekyo kikulu nnyo kati ekyaje soba nti ba billionaires abalina sente katugeze mu lukiko lw'ensi yonna batuula mu maaso Bill Gates atuula mu maaso mu lukiko lwa World Economic Forum ba president bana abalabona ne batuula emabega yatuula wa mu maaso kati ye bamuwe emmotoka emutwala awali conference bano babawa baasi kayola kyokka president baki wana yingira gwe ba president kinana ne batukwata ne ku byuma tonkonesa kudinisa that is the power of what money sente zimatali era ne boba oteeseza teri akuddamu waliwo obuntu bwentera okulaba ku TikTok omugagga ng'ayogera tanaala kumala
engalo ng'abasajja be bakubye muki naye tebalina kyebategedde olwokuba nti omugagga akolodde kimu kifuuka yes era mu mbeera yemu tugenda ne tulaba nti sente zino ne bwe kiba kika tekisobola kukola kintu kyonna kusalawo kintu kyonna nga tonnaba kujja era bagamba tumulinde mwami Kiwanuka Mohani tulabe kyakola ki kyagamba kati bw'otajjanga n'olukiiko balwongerayo ngoba wadde tulono baawo naye kati gwe bisaati bw'ogamba nti toliiwo terya naafaayo bajja gamba n'alaba ku Zoom tunambulire ibadde gundi nankinga ajja kulikodingira nankinga nze zange sina budde bwoyo naye mugagga bagamba bandikodingira ebiri mu meeting obunkenke buli omu munaye kati nga boolaba Jaden kati wano ali ku kino wano tumututeko ku nnimiro omwana bannaye olulagala terumugwira so money is matters somehow naye nga it's not important because money tegula ggulu naye nga kimatalinga so okubaamu n'akasente kintu kikulu naddala mu bulamu bwa Kaisaali obulamu bukola ki bugonda money makes things simple simplifying obulamu negonza neki n'ebintu omuntu alina ku ssente obulamu bugonda obulamu ate bwe bugonda kitegeeza naawe oba musanyufu kijjawo stress kireeta happiness ate ono omunakuwavu n'akaddiwa omwana ow'emyaka 3 n'afaanana ng'owekyenda naye ate ow'ekyenda n'afaanana ng'owa3 mutera okulaba zali ali mu myaka oba nkaaga kasi oba ali mu last quarter naye ate alinga kijaana era ogera okulaba digida n'abamusaayi muki muto kubanga sente making life simple for them so tukolemu ka sente tusobola okulabirira abantu baffe baleme batwala mu bikolwa ebibi kubanga katolaba abasajja bana be bakalwanyisa bana abe langi za musuke Rainbow bana abebisiyaga bakozisanga sente ne wakusanga ng'olinamu akasente oba oyitawo jazili projects nabawa ngaze case example ne bagamba osobola okukola aftershave abakubi abasoose babadde bakyogerako aftershave funa spirit tekamu kaloba ya miyembe ofune green otekemu oba beetroot ofune brown oba otekemu takali ekiswa ofune dark brown botyo otekemu ekinzaali ofune color yellow okoleka sente as simple as that obafuna omubisi gwenjuki tekamu omunyo gwa Epsom okole scrub opakinge piece oba grams 5 kilo ja kujjamu obupiisa 2 ne botunda 15 ojafuna emitwalo 10 ate nga capital wataddemu emitwalo 2 osigaze ko 8 bw'okikola bw'otyo mu digital marketing bye tubaddemu abantu abakugoberera ogenda obaguza ekintu kiba kijja kutambula mulala kati oba ne bwo batokoze kati fe tulina middo gye tugula kati embutamu oba abana abavuka bagimanyi embutamu yekuza yokka kitera nnyo okubeera awo awabeera ebigundi amazzi amangi mu ntobazi mu lunyanyimbe tugiyita gotukola abamu bagiyita kabboka muwala abalala bagiyita centralize yatika abalala bagiyita kutukumu kati omuddo ogwo gulibwa nnyo gundi elephants enjovu era guyamba okuboostinga obwongo kivula abenjovu ina memory kisolo kyokunsike kikyasinze memory enjovu empologoma ne bwerya omwana gwayo enjovu tesobola kwerabira empologoma eyo ne bwe wayitawo emyaka 10 oba 2 era gisanga newondera ne gijjawo oba ne gita olwokuba nti yatta omwana gwayo bwetyo enjovu era tesobola kwerabira mukama waayo era tutera okulaba ku geo channels n'ezebyesolo ng'abagiriisa ng'esanyuka naye abalanga yagala batomera butomezi bakuba eno tranka yayo kati embutamu eyo abantu baffe beerabira nnyo naddala wano mu Africa kati Prof by research tujugula osobola okutandikawo business ng'ogikaza ofunayo ka dryer kangera ku Prof by research kwikotoyo n'okugikaza n'oba ng'ogirya oba n'ogitutunza kilo ya 15 naye nga yeekuza yokka eyo embutamu oba gotukola era aba China bagirya nnyo kivula abo China bugezi nnyo
masteri ye abayigirizo jija era buli mukyalina ava ye Italy lina yagirabira ku njovu njovu bwe zalyanga embutamu ne zigeziwala kati ekyo bye mbagamba sente zimera ku miti osobola okufuna sente mu butonde nga tutadde mu new science kunoga kaza tunda kubanga abajeetaga bangi abantu beerabe twabera n'akambe mu nkwawa n'akuba abayewaka bonna anoonya kambe n'ekisanyirizo mu nviiri nga bw'ayomba naye ng'ekisanyirizo kiri mu nviiri olw'okuba nti beerabira nnyo so ebintu ng'ebyo bintu si bizibu musobola okubikola mufune kyemukola nze kale puroguramu eno manyi tujja kwongera okuwuliziganya mu maaso naye episode ebbiri ze tukoze abatuuliza kyensobola okubagamba banoonya ekitabo kyange mpandise ebitabo 3 sente zimera ku miti volume 1 volume 2 volume 3 ziri mu Aristotle ziri ku Jumia abakuisa.com ziri ne ku Prof by Research tojja kusigala kyekimu omanyi ebintu by'osoma bisalawo nnyo ku kikyonaabeera bw'osoma ebintu eby'ekisiru era byonoonya biba bya kisiru bw'osoma eby'amagezi nawe ofuuka kagezi ki munnyo by osmosis ng'akalango bwe mutera okukalaba n'olwekyo osome naye nga ebikola bingi naye neewuunya lwaki abantu bafulusi bakaaba naye kye nalaba emikwano obudde engeri gye babumala mu bantu abatabayamba kubongerako kibakonya n'ebintu ebyokuwagira nnyo ebintu by'amagulu meeru ne badda mu mpiira kati abamupiira bakola ssente Ronaldo ayongera gaggawala Messi ayongera gaggawala gobeeraawo ani asinga data n'agenda n'obeeraawo match choice neefuna ssente super sport neefuna Premier League nezifuna naye ng'ate gwe tolina income yonna gy'okola kye ne Messi takumanyi tamanyi oba gy'oli n'egyobeera oba wazaalibwa naye kati bw'oteeka amaanyi obudde bwo nga gwe omuvubuka nabagambye emyaka egy'ekivubuka 3 n'ogikozesa bulungi tojja kweyisa nga ndogoyi ne bw'oyingira mu myaka gy'endogoyi endogoyi mu kifo ky'okubanga akalogoyo ojja giripira bulipiza ekongereyo speed bw'otuuka mu gyembwa ojja kuba oboggola ensi n'egamba kati njagala wano kizimbe 5-star hotel bonna bajja kizimba buki ne banka zijja kujja zidduka saba mukama waffe tukuwe miliyoni mekeza $, mumpe miliyoni 5 twandikuwadde 10 njagala mmeka omanyi banka weetuukira okukaka omanyi banka zitema nnyo value n'olwokuba wazimba value ng'okyali muto ali muvubuka n'olwekyo kintu kikulu nnyo abavubuka okulaba nga mwerwanako osobola okukola glass cleaners kati ensi bwe yagenze mu architect twavudde mu okwesibirayo n'ozimba ennyumba ebibuloka n'ebyetolooza ennyumba katuteekako ndabirwamu ennyumba yo matiribona buli omu n'agiraba abagagga kati basula mu glass houses otambula weeraba ennyumba yali waggulu weti kalina naye nga ndabirwamu ki njereere kati n'amakanisa naba muganda waffe Robert Kayanja wali Pastor Kayanja glass ogenda mu salooni kati Kampala glass ogenda bakyala kati basula mu room mulimu endabirwamu waliwo eraba akabina waliwo eraba hips waliwo eraba ettutu ezo zonna ndabirwamu ziguba ate bwe ziguba zivuma amanyi endabirwamu evuma ogenda olaba nti kabinako kali 10 nekugamba nti kali 3 ndabirwamu eno ebadde ki ntekemu ebipapula nzimbyemu naye kati bw'ogisimulako glass cleaner etuwa true picture glass cleaner nyangu yakola ofuna spirit na vinegar muchenkanya litemu ya vinegar litemu ya spirit notekamu ebijiko bina ebya liquid soap nga kiwedde nga glass cleaner ekoze ki glass cleaner agenda mu supermarket ziri ku mutwalo gumu kitundu gwebiri ziva Kenya naye abantu bayina ebintu bino vinegar muina bamugamba mubiwe ku vendirwa tamuyiwako spirit kati nga bana abakola ebintu bino byokamula spirit mwangu wakola kati ngo wa saloon edda twamutekanga ne mu sitima kati anyiriza endabirwamu nga tesaze kubanga ye endabirwamu tetukozesa sabuni kujoza guba kati omuvubuka asobola okutandikawo business naye zuzo na idea tosobola zifuna ng'oli mu bantu abatakwongerako kiki tugambye nti tojja kumatalinga nti oba woli oba toliiwo kati waliwo abantu nga ne bwabaawo nga yeyasoseewo akatebe bamugamba vaawo abakulu bakoze eki yatuusawo saawa 4 omukulu azze saawa 9
ne bakugamba tokyalina mugaso nanyini katebe akoze ki omuntu yenna alinamu akasente tabulwa watuula ayeyeye lwakiri gwe ofuuka entebe mukama wange tuulako wano lwaki nti tolina value so value y'omuntu ku nsi bamugirabira ku sente z'alina naye nga nabagambe sente tezijja tuyamba genda mu ggulu naye ku nsi mu nsi ya Kaisaali omuntu alina sente ayogera ne bwakuba essimu ga mukama wange muganda wange Kyagulanya yimba nti ne bosinga emyaka bakuyita ki muzeeyi muzeeyi chokoli wa myaka 25 omusajja w'emyaka kinaka kugamba muzeeyi Mr. Money oyina muki mani gofuka muzeeyi nekyo yogera tekiddibwamu tekiteesebwako bonna bagamba yes so mubeeko ne byemukola sente tezijja obwezityo you have to work for money onozikolirira tosobola kolera ngalo ng'oluyimba we lugambye nti n'ofuna ki sente olina okubaako nekyokola Katonda n'akuteeramu omukisa era mu Bible tugamba ndiriwa omukisa engalozo ebikolwa by'engalozo God will bless your hands when you use them kyovula abantu boba tolina kyokola ebintu bisiraana naye nga anyway si buli muntu muyiiya naye tuyigira kubaki kubalala ng'enkoko enkoko enkulu bweyigiriza obukoko obuto okutakula so naawe ekyuma kiwagala kyuma osobola okuyiga okutakula mpola ng'omuvubuka ne weerwana otherwise abavubuka ffe tulina okuba abagagga b'ensi abazungu bakitulaze bazuuka bagagga bavundu bavubuka ba Elon Musk bavubuka ba Larry Page bavubuka lwaki batandika okukola ng'abato naye kati gwe oli waka bakuyita junior kababuka bikeejo junior niyo muwamata n'okonerawo so junior zukuka obeeko nekyo tandika okukola tetulinda myaka myaka 5 myaka 5 ogenda kubeera mu myaka jambwa ogenda kubanga oboggola boboggozinga kabwa kaganda naye omuntu yakola ne bwaboggola basiya busiya boa shepherd jama shepherd ne bwabanga ekyalo kyonna nekimanya bwe bali enva no enva gula nkoko ndala baziridde abaana no problem gula endala tumyayo wali bakulu basaliyo enkoko naye kati olwokuba nti nalesa enkoko yange abaana bonna bagiridde obwavu naye nga obwavu busobola okubanga obwavu mpologome buterwa nakekola ki ekulya so njagala abavubuka babeere bakozi era nga nze commissioner wamwe ewa science mbawaddeko this is a tip of an iceberg mbawaddeko bye musobola okukola nga bwe ngambye glass cleaner nyangu nnyo those are fast consumer goods glass cleaner teetaaga preservative teetaaga UNBS genda wali enakasero bana abatunda endabirwamu obaguze mukadde wa ina supermarket muguze mukadde wo akola mu construction akwata tenders z'ebizimbe muwe idea eyo bana abayina endabirwamu katugeze emotoka tuba tuvuga enaku zino enkuba etonnya abantu abamu bayina ekifuko ku maaso kati n'endabirwamu yeteraba muwe glass cleaner abo bambala glasses muguze zikilininge glasses nga tezi scratchings abemo shells baguze omuntu bwajja ku freewheeling amafuta kuli freewheeling abamusimulire kuki kundabirwa so tulina okuva mu comfort zone ng'abavubuka bwe tuba nga tulina okukyusa enjawulo ate buli waba ne ssente ebintu bigonda ne bwogenda okukima omukyala teri akwakana gamba yes bw'oba tolina ambasooka kuteesaako ekyalo kyonna kikuŋŋaana n'abekikane meeting ziba 5 ey'omunju eya tata ne mama eyaba oluganda eyokukyalo eyomuluka bonna bateesa kuki kugwe namulisa ki banayo omwana waffe taboneebonere naye omugagga sebo lunaku ki ng'ekyalo kyonna mujja tebabuuza oba yakoze okuyingira bonna bakuba mu ngalo ekintu kiwedde so n'olwekyo money is corrupting money corrupts so tulina okukkiriza society yaffe eri corrupted by money amafaranga gatumalamu zaabu n'ebikomo ne feza so bera nabyo kubanga Katonda naye yatuwa omukisa okulaba nga tukusobola okubikola so tobeeraawo okwekubagiza nga muvubuka baako nekyokola ne institution ya marriage ejja kugonda era tugenda kati waliwo eno Nigeria
waliwo omwana ono omuzanyi wa firimu oyo Dominic oba bamuyita Rita Dominic bawe musajja ono omwana abamuzzukulu naye tayagala kumanya akasente oli omusajja governor so katulwaki sente kintu kikulu nnyo tubeeko ne kye tukola ne sente ate sente tezina kyapa nti zatondebwa gundi buli omuzi mukola ki zimukyalira tulabe ku generation omugagga w'ensanvu myaka gy'ensanvu nga abaamini be bafuga olwaleero siye mugagga ow'emyaka gino buli generation eba n'abantu bayo abalina akasente ate ekirungi kya sente buli omu emukyalira amanyi sente tugamba malaaya buli omu afuna akasente naye okakubisizaamu otya oba okakumye tojja gamba nti yanze bandoga ng'omuvubuka sente zina kubaza abantu bakulu bamusayi muto bangi abalina sente wano n'okuyitaba zibakola ki zibayitaba naye lwaki they work hard they work smart nakibanyonyodde naye ng'ekisinga okuba ekikulu youth abampuliriza tis you trying hard never give up bwogwa emirundi 10 situka emirundi 11 tokkiriza kusigala kuki kutaka ate mumanye nti bwokola ebirungi birimwa mu maaso abavuka yagala akole leero enkyafuga ebbima ate kisoboka omusajja wagiyina akoledde emyaka 2-3 kati gwakakolera omwaka gumu manya nti gwe oyagala bima eri mu maaso naye kale bw'oba okoze funayo akagaali funayo piki ofuneyo wirubaalo bwotyo mpola ogende ng'olinya mpola one step at a time. Thank you so much. Money is not important, but it matters. Tona musente za mugaso. So mukwano gwange ali eyo nzikiriza nti oyina kye twayiddemu olunaku olwaleero omuvubuka twagala tutandika na bannange kyekigenda maaso singa zakyadde ku mitwalo 10 okale dala kunoti 7 noti 6 noti 8 noti 5 noti 7 noti 2 nkaga 5 nkaga 6 noti emu tugenda kwatukuba ku namba ezo ne ku noti 7 mwenda 3 3 mukaga kuna 7 3 munya tugenda kwatubuza bibuuzo byokka ku bye tuva okuyigako olunaku olwaleero okusima tusiima yes omukulu Edison eseta nkutumiddeko nnyo bale kubeerako nnyo naye kasooka empisoobaka buno butono ddala bwe tukoma otandikira mu bibuuzo byaffe from dating to destiny ndowooza weewuliddeko tuyize ngeri tugenda okukola mu ssente kati emitwalo 10 tujja ogifuna okusobola ogenda ku fairway ngenda kusomesa 21 yes 21 omwezi gugenda beera gwakuna tugwingira Tuesday eno munnange ate oveeyo ng'oweebaza Katonda nga weebaza Mukama weebala olunaku lwaleero nzikiriza nti nvuddewo nga yes omulama gwe nagiriddeko nga gwego era nga gutuukiridde so munnange ali eyo omaze okuyiga okola sente tuzikole ate mune sente wamala ozikola tozituulirira kubeera ate nobeera mukodo nobeera selfish beera nga ospendinga kati naye ng'ospendinga n'obuvunaanyizibwa totugenda kubeera wate nga tonona nnyo none so ku noti 7 noti 6 noti 8 noti 5 noti 7 noti 2 nkaga 5 nkaga 6 noti emu hello Sandra Wanji nasuubiza mu ntandikwa pulogulaamu eno etandika nkwate pen notebook mpandiike buli ekigenda mu maaso kaakati empandiika yange gye mpandiikamu obuzibu obuliwo nti nkola bwempuliriza limu fm kaakati nzenkwata kino erendeka mu recording nempuliriza kufunga simu bwe mu recording kati bwenzirayo akambuzeera kwange obweddembe nenzizayo obutambi nga bwe nootinya nti wano mukefu yagane bwati ne bwati yanyonyodi bwati ne bwati kisiddwa kati sawa omukenfufu webale nnyo okusomesa eggwanga webale nnyo tukusiigiriza kukyalo tuteekeza okweyimirizawo mu mbeera ey'obulamu obwa bulijjo sawa omukenfufu osaba mukama w'omukuza emirimu gy'emikono gyo okole ofuna olwogagawale n'okusinga abagagga b'emanyi webale nnyo webalireda atandula mukama akuwa omukuza era akukuuma amina thank you so much okay ku noti 7 noti 6 noti 8 noti 5 noti 7 noti 2 nkaga 5 nkaga 6 noti emu hello Anji wabali kuleeta mukama wange amina wabali kuleeta otukoze obulungi obutagambika bw'otuleetedde omukeeke Funyanji Julius okay era mukama abatuweera omukisa okay ono sebalamu gyegye Kampala buwanguzi
n'amazima matuufu neeyongedde okuliga naye omukeefu ndina ekyangu newankubadde kizozibu gyendi ennaku zino tulina obuzibu abavubuka naddala obeera olina omulimu gw'obeera otandise okukola neweesanga ate bakuzigiriddeyo omulimu ogusinga ku guno neweesanga nga guno gw'obadde otandise ososo n'oguleka n'obuukira guli ate guli ne gukkuba nnyo n'okomekereza ng'oyagala kudda ate nga tosobola kati awo amagezi ayinza tuwa magezi ki kimanyi oba teeri nkutegedde Sebalamu neyazanyisiro abayita ku WhatsApp obubaka bubeere bumpi ddala wendaba meseji yo nga mpanvu nnyo omukwano ojja kunsaasira sijja kugiyisaawo obeere bumpi. Hello Wanji. Hello Yes, kwoli ku Prime. Wow. Yes, sebo. Era nempira ne single day egera ku fair wekoto. Naye mbuuza eyo myaka kyegyetaagisa okuba nti gikomako okuyingira mu single day. Kale sebo. Ngenda kuba nkuddamu. Okay. Thank you so much. Oyagala okuyingira Singles Day teriko myaka naye gw'owulira nga weetaaga okubayo nga uli omulamu ogamba nti Singles Day ate ng'omulamu gwaffe ogamba nti from dating to destiny jangu n'emitwalo gyo 10 ku fairway oba ogenda kubeera nga ogisindika nga weewandiisa ku nnamba ezo ezigenda okubeera nga ziyita mu kalango kaffe osobole okubeera ng'ozifuna bulungi nnyo nnyini ddala ngenda kuba bayirayo nga nzikusomera nako nga sinaba kuva wano eno ozitegere bulungi naye nga ku Prime kokyali twagala okufuna ku bibuuzo nga bijja eri omukenkufu ng'ebibuuzo bye tubuuza bye tuva okuyigako olunaku olwaleero. Yes. Hello, this is Prina Mukono. How much is kilo of dried kaboka muwala? Okay, ajja kuba akuddamu omukenkufu nzijukira nga yakoogeddeko. Hello. Okay, ngakusaliddwa nnyo. Ku noti 782 noti 6 noti 85 noti 7 noti 2 65 66 noti M. Hello. Yes. Hello. Webale kuwuliriza. Omukenge butamubuuza ekibuuzo. Wembanga amukyaliddeko ku Silent Search nsobola mufuna oba security nsobola mutuuka. Ajja kuba akuddamu. Okay. Ekirala kubanga amagezi gengeetaagira ddala oba wali abavubuka abalala nsobola okukola nabo omusomo najja n'anyambako. Then alina kyagambye nti spirit nezimiga. Saba kiyanjululemu kuba ntunuulidde ddala nga nsobola atandikawo omulimu gw'okusiimula ndabirwamu z'abagagga nyumba. Okay, thank you so much. Kale. Okay, all right. Our WhatsApp mugenda kunsaasira. Okay, onagamba ki? Let's go somewhere from Kawempe. Thanks for, okay, you're welcome. Okay, tubuuzaako bubuuza kale. Hello. Madam Sandra. Wanji. Mbadde nakenera bidde kakati mbadde tawubuuza Julius ekyuma ekikola sapa nsobola kifuna sente nga mmeka nsabuko katono nnyo andagireko ne ku ttabi lyeno masanafu kimbadde nsaba supa neyanza.
Omuvubuka okweyimirizaawo alina kweyimirizaawo atya ku noti 782 noti 685 noti 7 noti 265 noti WhatsApp ogenda kuyita ku noti 7933617 hello hello oli ku prime Jebaliko nnyo. Kale naye jebaliko ssebo. Bakita Mugerwa Joseph nsinzidde wano n'alya. Okay. Nsanyusa nnyo tuleetera omukenkufu oyo omwami. Era nga kyensaba nti yonna omulama gwonna gwaliko yeebale nnyo kusomesa abavubuka butabanga abavubuka abanyooma emirimu obuvubuka bangi tuli eno oluusi okola ne bigaana leero enkera n'oddamu n'okola naye oluusi kasita olemerako ennyini mukama oluusi emikono gyo n'emirimu gy'otuusaako engalo agiwa omukisa bambi yeebale nnyo okutusomesa just nkubye kwebaza bigambo by'amagezi bambi byatubuulira. Okay, thank you so much. Kale. Okay. Tulabono agamba tatugenda funayo no tulabe nga tutandika okuddamu ebibuzo byaffe. Retain man being the leader. Okay. Hello, Madam Sandra. Ne omukenkufu Nyanzi Julius. Mwebale programu. Ze mbazira David Waneruwero. Ntwala omukisa guno kwebaza professor oyo actually alaze okulumirira eggwanga lye atubuusizza nnyo mu bintu bingi mu byobulamu mu byokwebeeramu mu mirimu by'ensimbi ebyokwetengerera mu byenfuna kwegamba bambi amagezi gonna gaafunye mu nsi agatuddiza atwagaliza Katonda amutuweera omukisa naddala ebyobulamu naddala olw'ensonga zaali anayogera ku byobulamu ne sisuubira nti Abannayuganda baziwuliriza so closely. These days obutwa bungi nnyo bwe tulya bwe tunywa nayogera nawulira nga alaboringa okutubuusa tutegeeza ati tubeere n'obulamu obulungi to avoid too much consumption of poisons. And if we have consumed the poisons, how cheaply and affordably we can go over it, you know? Thank you so much. Okay, thank you so much. Mwebale nnyo mwebalire ddala omulama gwe tuliko gwakwera nga tumanya ng'obuuza waawo tategedde omukenkufu abakutegeeza hello oli ku prime hello yongerako ku ddoboozi mukwano hello nga nkusaliddwa nnyo ku noti 782 noti 6 noti 8 noti 5 noti 7 noti 2 65 noti emu Nyaba Sandra nkulamusizza nnyo era mwebale omulimu gwonna ate n'omukenkufu Nyanzi Julius ndi silent supporter we yonna gyendi nekyembuuza nze siri muvubuka nnyo nti abamu bagamba nti lemera ku kintu tokivaako kutuusa bw'onookijjamu amagoba ate abalala bagamba nti no bw'okikola ne kigaana kiveeko kwata ekirala awo nsaba nnyonnyolemu okusinziira ku ggwe ennyonnyonnyoyo nga bwe ngimanyi neyanziza ssebo Zibambi James. Okay, nsaba omukenkufu tutandikireko yennyini asembyeyo soke tuddemu ebyo bebale nnyo kizaamu amaanyi okulaba nti sawa zino kwe bali bawuliriza that's encouraging kizaamu nnyo amaanyi mwebale nnyo mwebale ddala ebintu byakulemerako kyesobola okumugamba mwami nsi bambi naku lwaleero nakedde wano nenkola programu ne Brenda nenvaawo nengenda
mu digital training bwenvuddeyo mikono gyange era abasiraamu ne bampita mbadde public speaker waabwe ku Idi then nenkomawo nenkola wano kitegeeza nti mu nsi omuntu alina okukola n'amaanyi olina kulemerako bagamba nti akaddiŋŋana amawolo kagajjamu omukono. Yes, that is it kubanga teri kintu kyangu n'okutuula obutuuza kabina kabuguma nenaavu yasiyatika neefa naye kiki ky'osobola okukola nga bagamba ogutateganya teguzaaki nvuma ne Katonda yatugamba mu Bayibuli nti ife abasajja tulina kukola nnyo tulina kulemerako okufuna kye tunaalya oba kye tunaawa abantu baffe. So mwami nsaba nkisobola omugamba nti ekyokugiving up si kituufu. Ekintu ogenda n'okireka kati ng'abasimi ba zaabu emubende agenda n'asima zaabu naye ng'abuzaayo inchi emu okutuuka ku zaabu n'avaayo kyokka munne n'asimako kayinchi katono n'amutuukako ye n'asanga kiwedde. So n'olwekyo olina okulemerako tokyusakyusa mirimu olw'okuba guno gukanye gwongera oguwa obudde ebintu there are many ways of killing a rat naye kati goal eri to kill a rat. Omulala asobola ogitega akamasu omulala asobola ogitega ennyanya ngataddeko Colgate oba eddagala ly'amannyo omulala n'agitega Indosin kati gwe kyolina okukola kwe kutta emmese. The end justifies the means. So lemerako emmese nayo ngezi actually ebisolo ebisinga okuba ebigezi emmese ekwata namba 2 mu bisolo byonna. Namba emu ye crow waliwo ekinyonyi bakiyita crow emmese ekwata namba 2 kati naawe olina okuba omugezi ennyo n'emirimu bwe gityo bwegiri gikyuka netambula enswa bwekyusa amaaso nga naawe okyusa envubo naye tojja kugamba ate kati enswa zakyusiza amaaso ze byenswa mbivuddeko sijja kuzikwata no naawe kyusa amaaso. Mwami Nsibambi kyesobola okubagamba nti mukyusa envubo enswa jazikwata oluvannyuma. Mwami Mbazira yeebazizza buki bwebaza naffe tusiima weebale kusiima ekizaamu amaanyi nti gye muli eruweero mbatumiddeko nnyo. Mwami Mugerwa era naye agamba nti yes tutugwamu maanyi tusigale nga tukola n'amaanyi omuntu talina kugwamu maanyi you don't have to give up. Era omulala abaddaani waliwo omwami yabuuziza ku kyuma kya sapatu gyebiri emasanafu ne ku ikotorio tulinamu esize ez'enjawulo okusinziira ku busobozi bw'ensawo. Nja kubawa enamba y'essimu wano nga Sandra nzikiriza twongere tunyumye era agezaako Sandra birungi okubatemera ekkubo kubalaga nti yes abavubuka tuleme kwekubagiza this is our time tubeeko ne kye tukola. Omukyala yabuuziza bw'oba ndi approachable ndi very very approachable actually zemu ku bannayuganda abantu gwe beewuunya nti okay waliwo okunkubira essimu kati ng'omuntu akuba kati kizibu okunfuna because ndi ku air kati oli atayinza okugamba namukubidde n'atakwata oba takuyagala abantu no circumstances but with time I respond back and very approachable era oba oyagala okundaba osobola okujja ku Lwokubiri ku Ikotorio mbeerayo nnyo ate ne visit nzikola I normally visit people ne tubaako ne kyogera kubanga ekyuma kiwagala kyuma tutewagale ani ali tuyawagala kati bwanga oli muna Uganda ne weeyisanga mu America ate nga toli America what is that abuziza ku viniga byonna gyebiri ojja kujja tunyumiza ddala kyovola munze mu bantu ba consultant abali technical atasabangako muna Uganda 10 kyonna kya consultation ekyo kiri mu Guinness World Book of Records but kiteekamu naye kyemanyi ajja kiteekamu kubanga kyewuunyisa ku knowledge base Katonda gy'atusaasidde n'atuwa sina muntu gwe nali nsabye 10 okuneebuuzaako it's always free of charge. Njagala nnyo okulaba abantu ba Katonda nga basanyuka nga beeyagalira mu nsi kubanga n'okusinza n'ekitiibwa bajja bimuddiza omutonzi. Waliwo omwami mukyala Sprina abuuzizza price tujugula 15,000 ye startup n'omuvubuka bamuyita Simbwa Omulangira Simbwa
bazadde be bamutwala mu ebutabika obwavu bwamuluma nnyo nga bw'omanyi obwavu bukuluma otandika okweyisanga omulalu abalaba oba toli mulalu naye nga abalaba kulabanga ki enviiri zikula nga ne sente za baba eza saluuni tozikola ki amannyo ne colgate nga tosenya na bulungi tegatukula engoye zonna zibaamu ebituli ne bamutwala ebutabika nti mulalu kumbe bwavu bwe bumututteko bwe yajja ewange namugamba nedda sembo kyomanyi kufuna akabbo ka muwala okakazenga namwana dryer ku kibanja mpola tiyalina sente nemugamba kankwe dryer osombe akabbo ka muwala nga bwentemako sente n'agimalayo kati nafuna sente ate n'agula n'ekyuma ekikamula kati olwaleero manufacturer akola oil abantu abamuyitanga omulalu kati bamuyitako senior professor kubanga bamutwala ebutabika n'olwaleero yaweerera ne baki ne baganda be so it's a wake up call olusi mbere tutulako abantu bafene batujudginga naye bwe tufuna akwata munne ku mukono kyovola njagala nnyo omuntu ayamba abalala asinga omugagga omuvundo nga tasobera era Katonda mukama waffe yatugamba yagala abanno nga bwokola ki bweyagala so love let us preach love ki love etereza bingi muganda wange sebalamu abuuzizza Lucy abaina omulimu ate nagenda abafuniddeyo omulala okusinga kuguli ate natuka nebimusala babe musobedde kyebayita okusobera ewakane mu kibira ewaka bitabuse ne mu kibira bikoze eki bitabuse kati nsobola okumugamba toteekanga bigere bye byonna mu nyanja. You first test the depth of the waters. Kikulu nnyo okutestinga obuwanvu bw'ekidiba nga tonaabateeka mu bigere byonna. Ekyo kikola otya nti first and foremost bw'obanga kampani yo ogikolera bulungi nga naawe omanyi bakama abo basima naye nga issue ya ssente beera open. Abazungu kye batusinga bali open boogera ekiriwo ate n'ekirala nti bo tebakukuta banoonya omuntu gwe kikwatako n'amukonfrontinga. Ekyo tukiyita bargaining power. Kati bw'obanga muganda wange ekikusumbwa difference ya mitwalo 2 lwaki tonoonya manager gwe kikwatako n'omugamba bannange embeera ya inflation erinnye lwaki temunyongeza ku muki omusaala. Nina abakyala nkozesa abakozi abasukka mu 2 ku station zaffe zonna Equatorio, Masanafu, Nakasongola, Buwama n'ewalala. Naye omwana bw'ajja n'ampandiikira ebbaluwa nga n'angamba njagala ku kaperize mwagala nnyo okusinga okumpulootingira emabega naye openinze app nti ekimusumbuwa kapeki Fire-rise. Lwaki ne wemba kale sikukuwadde 2 ngamba katugabanire wakati kansigazeko 10 naawe otwaleke 10 kitegeeza nkwongeddeko 10 nga embeera bweterera so to opening app kati bwe kibanga kiganye mukama wo takukkiriza now tandika okukola due diligence gy'olaga. Due diligence kitegeeza ki weetooloole kampani gy'ogendamu ekola etya esasula etya yogera funayo omuntu gw'okwana si okwana mu bino ebyaffe wabula gw'osembeza omubuuze ebintu biri bitya mukola mutya akuwe information information obviously mubaamu bias kati naawe osivinga information olonondemu ekirungi n'ekibi bw'olaba nga tekijja kukukolera tandikawo omulimu gwo. That is the only way out. Kubanga bwoba mukama gwe wenyini nga gwe boss kintu tesobola kukalubirira gyokoma okuteekamu amaanyi n'okugenda ewala. So kitegeeza tukozesa cautious approach. Tandikira from first principles ziriwa genda bakama bo bagambe ensobi manya ensonga yo bwe batakuwuliriza kola due diligence eri gy'ogenda oleme kutomera oleme kuteekayo bigere byo 2 mu kidibo 2 gonya zikulye kati bw'olaba nga neeri tebi working out strive to begin something. Begin small so kitandikira ne mu kampani eno ng'okyaliyo wadde ofuna butono n'ogenda ng'okikuza ki mpola okutuuka bwe kinaaso sajja kula. Bw'oba olina omukyala mu involving abeereyo nga yatambuza emirimu nga naawe we supporting then bwe stabilizing then you join, you just cross. Actually oba tokuyitize you're just crossing over. Ani omulala abalala badde beebaza blessings naye nga ndi musimu nnyo Sandra olwakadde kano kompadde abatuuliza Mukenkufu Julius Prof by Research tuli ku Equatoria we tusangibwa abadde baagala essimu yange eri 0702 06 16
52 kanji baddiremu eri 0702 06 6 52 eyamatana eri 0779 5 9 52 Prof by research wonsanga ne bogenda kujajja Google oteka mbuteso omukenkufu Nyanzi Julius ejja kubuulira kuba tulina kye tukoze mu nsi muno tusobola kubula contacts zaki za mukenkufu naye gwe na romance oteka mu erinnya Google ne gamba era oba search results 00 era ejamumpa oteka mu erinnya na romance Suzana ne gamba era 00 results toina che wali okoze bakikolayo ka aftershave kolayo ka glass cleaner ngaba bakola search nti ono manufacturer wa glass cleaner zidikiriza Sandra mpa akaloza akasembe eri abavubuka engeri eno program yaffe si assembly naye okusinzira ku nteekateeka in the meantime ezo program teziba dembi kyenyayo bagamba abavubuka nti ejaba embozi ya mkwano gwange Serumaga ali avuga abalala okuva ebutabika wona gyabazze nga abatwala wa butabika naye we yatuuka ewandegeya Serumaga enjala ne muluma n'avaamu okulya ku kikomando ne Serumaga teyaggala kibasi ky'abalalu ekimotoka kikyavuga abalalu bonna ne batoloka abalalu 50 Serumaga nga gwe mulimu gwe gwa kuvuga baki balalu kubatwala butabika Serumaga n'akyankalana enjala ebadde mu tatalina bagamba bakama abe kyabalalu bonna badduse ne baddayo mu society ne mu community Serumaga yakola nga atandika kuyimba luzira bugolobi 22 ali wandegeya luzira bugolobi 22 bonna ne bayingira ekibasi kya Serumaga ne bayingira ne batula mudakika 5 ekibasi kyali kijjudde Serumaga nga kuluna aggalawo yateekako na kufuru 2 luli yali erabira okuggalawo kati Serumaga nga avuga kibasi kye abantu bano abali munda bamanya agenda luzira we yatuuka mu Australia waliwo bagabira passport ne baga internal affair naga mvaamu abantu tetubajjira mu bantu no parking no stopping alimba gamba bana inga tulakale njabajjira mu bugolo tukaye bugolo byabe bugolo naga tuvaamu Serumaga nga awulira tebawulira kumbe ye yayitero oluguudo kubanga bamanyire erudde wa etabika aberuzira naga sajja kiralujukira atula ye katewa bamutiramu emitayimbwa ayinza okuba avuga omulalu n'amutuga ne bakola akabenji balekana katolwa balekana nyobo na 50 Serumaga nakuba esimu ebutabika nagamba mubiwulira bino ebiralu lero mutegeke dozi nambemu kubanga bino bika biralu bivundu bizyamanyi era we batuka ebutabika buli abasawo bagulawo buli afuluma go bakubemsa mpiso y'abalalu ebakakanya abantu 50 ne babakuba ebintu ya kiralu bonna ne bazirikirawo nga bakuba ekiso yagwa era bonna baba weddagala lyaki yabalalu kigende eri abavubuka bagalanye ebifune ekiralu ogendo kakana ne bafuna empiso ya Serumaga yeruweyo ensigo ne bazijjamu naye nga tusobola okutandika n'okulowooza n'okozesa obwongo ng'abavubuka tuwone empiso ya Serumaga mwebale nnyo okumpuliriza sigadde nga nze omukenkufu Nyanzi Julius